ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. abatuuliriza tuli ku ntanda omuntu gyateekeddwa okuba nayo ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku amakin wa awqat, ebifo n'ebiseera ebyanukulirwamu edduwa amakulu ebyenkizo. Twakoma omulundi ogwayita nga tunnyonnyola ebimu ku bifo omuntu byakozesa mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisookera ddala edduwa kikulu mu bulamu, wa huwa silahul mu'min, era kyekitalo ekyomukkiriza ekyokulwanyisa kyalina mu buli mbeera yonna. Abayivu ab'obusiraamu naddala aba aqida mu bitabo byabwe, ekitaabu aqidatu tahawiya, baga nti wallahu yaghdab hina la yus'al, Allah anyiigira ddala bw'oba tomusaba. Allah okubanga tomusaba ate Allah anyiiga. Wa bani adam, ate abantu bw'omusaba anyiiga, naye ate ye Allah bw'otamusaba Allah anyiiga. Ye Allah kyayagalira ddala kumusaba, naye ate ffe abantu terayagala kumukola ki? Kumusaba. Muntu bw'omuddingana emirundi 3-4 aba akwetamiddwa, naye ate eri Allah si bwe kikola ki? Si bwe kiri. Kitegeeza nti Allah ayagala nnyo okumusaba. Kati mu biseera ebyanukulirwamu ennyo okusaba nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, saa'atu min al-layl, akaseera konna koofuna mu kiro sabanga Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna fil layli saa, mu kiro mulimu akaseera, la yuwafiqha muslim yas'alu khayran min amri dunya wal akhirah, tasobola kafuna omusiraamu ng'asaba ebirungi eby'oku nsi n'ebyakhira illa a'taahu iyyahu, kujjako nga Allah amuwa kyasabye. Wa dhalika kullu layla, ekyo kibeerawo buli kiro. Makulu, funangayo akadde mu kiro otuule osabeko Allah, kubanga akaseera ako k'okozesa mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, oba obadde omusaba birungi byansi akugaggawaze, akuwe ebitiibwa, akuwe kiri, amusabe ebirungi ebyakhira, Allah subhanahu wa ta'ala kyoba omusabye Allah kikuwa. Hadha alhadith rawahu Muslim, hadith eri Muslim. Akaseera akalala fi sujudi, omuntu ng'atadde ekyenyi kye ku ttaka avunnamye. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti aqrabu ma yakunu al-abdu inda rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a, akaseera omuntu wasingirira ddala okusembera okubanga ali kumpi nnyo ne Allah we ng'avunnamye. Nabi n'atugamba nti fa akthiru ad-du'a, muyitirize okusabirawo Allah. Riwaya endala ega nti fa amma sujud, bwe mubeera ku sujud fa akthiru ad-du'a, muyitirize okusaba. Rawahu Muslim, hadisi ya Muslim. Kati omuntu bw'aba avunnamye ng'ali mu swala, kubanga hadisi zoogera ku swala, senga omuntu aba avunnamye ng'ali mu swala ku sujud, kye kiseera omuntu wasinga okubanga ali kumpi nnyo ne Allah we. Kyova olaba ekyenyi kino kya kitiibwa, era obusiraamu tebutukkiriza na kikubamu muntu luyi olw'ekitiibwa kyaki, era tekikkirizibwa kuvunnamirwa ekyenyi kino kitonde kirala atali ani? Katonda. Atali Allah eka Katonda. Kati omuntu ebbanga lyamala nga avunnamye n'asaba Allah ebirungi ebyensi oba ebirungi ebyakhira, Allah amuwa kyakoze ki? Kyasabye. Kati mbeeranga ku sujudi nga muvunnamye muli mu swala, muyitirize nnyo okusabirawo Allah. Buli dduwa gy'omanyi gisabe Allah, omusabe ebirungi ebyensi, omusabe n'ebirungi ebyakhira. Kyova olaba ogenda newewuunya swala z'abantu oluusi, oli n'asala nga apapiriza, adduka, atadde ekyenyi wansi, awunyawo buki? Ekyo ekiseera mu bifo byonna eby'eswala kye kyasinza obukulu.
ng'otadde ekyenyi kyo wansi oyogera ne Allah kuba obeera kumpi nnyo naye. Bino byonna ebikolwa ebiri mu swala eno waggulu nga tuyimiridde kutama, kuyimirira, kusoma al-Fatiha, kugenda ku mavivi, tahiyat. Abamanyi baga nti ebyo byonna kwetegekera kuvunnama, kuteekateeka kugenda waki wansi omaliriza kyofundikidde nakyo. Bino byonna ebiri waggulu eno nga tuli mu swala biteekateeka kugenda mu kifo ekyo. Kati ekifo ekyo kya nkizo. Fa amma sujud, bwe mubeeranga ku sujudu nga mutadde ebyenyi byammwe wansi, fa akthiru du'a, muyitirize okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekiseera ekirala Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakyogera mu hadisi eri mu Bukhari, inda sima'i siyaha dika, omuntu bw'awulira okukookolima kw'enkoko. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti idha sami'tum siyaha dika fas'alu Allah min fadlihi, bwe muba muwulidde enkoko ng'ekookolima musabenga Allah ebirungi. Fa innaha ra'at malikan, ebeera bye malayika. Sabirawo edduwa ng'owulidde enkoko ekola ki? Ekookolima. Saba Allah owanike emikono ge nti Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, Allahumma aslih li sha'ni kullu. Allah ntereereza buli mbeera yange yonna. Kakati bw'owulira enkoko, ebyo n'ebiseera Nabbi sallallahu alayhi wasallam abitubuulira kutwagaliza birungi eri Allah. Amakulu teri muntu asobola kubeera mu kaseera konna nga tasobola kusabira wani? Tusabirawo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekifo ekirala inda du'a'i biqawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Buli oyogera ekigambo ekyo noga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, zawo okusabirawo edduwayo. Ekigambo ekyo kikulu, okumanya kikulu. Nabbi Yunusu omu ku bannabbi ba Allah yamiribwa ekyennyanja nekitambula naye mu nnyanja, n'awangaalira mu lubuto olw'ekyennyanja mu mbeera ey'obuzibu ng'ate ali wansi mu nnyanja ku ntobo. Yayogera ekigambo eki naga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah n'alagira ekyennyanja ne kimuwanda ku lukalu ekyali kimumize nga kitambula naye mu nnyanja wansi, nga Allah baga nti fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah aga nti fastajabna lahu, ne tumwanukula. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaga nti hadha du'a'u dhannun, eyo dua ya nabbi wa Allah ayitibwa Yunus. Walikulli, na buli muntu yenna min ummati, mu umma yange bw'agisabisa Allah mwanukula. Kati lwoyogera ekigambo ekyo noga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allahumma ighfirli, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allahumma aslih li dunyaya allati a'ishu fiha. Allah nongosize ensi yange kwempangalira, nongosize n'akhira. Gwe buli omala okwogera ekigambo ekyo noga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, zaawe ekyetaago kyo. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadisi yajja, Nabbi yagamba nti da'watu dhannun, okusaba kwa Nabbi Yunus edduwa gye yasaba, idha da'a biha, muntu bw'agisabisa, huwa fi batni al-hut, naga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti lam yada' biha rajul muslim fi shay'in qat, teriyo musiramu asobola kugireka mu kintu kyonna nga agisabisiza illa stajaba Allahu lahu, kujakonga Allah amwanukula ekyo kyabasabye. Rawahu Tirmidhi. Kati ekigambo ekyo mukikozesa nnyo ne bw'oba otambula oli mu taxi, ne bw'oba otambula oli mu motoka, ne bw'oba olina ky'oliko gamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah nkusaba ongaggawaze, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah nongoseza amaka gange. Kati buli womaliriza ekigambo ekyo okukyogera, sabirako edduwa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga ayanukula okusaba kwo. Ekifo ekirala omuntu okusaba kwe kwanukulirwa, da'watul madlum, omuntu nga bamulyazaamaanyizza, oli akozeko bulyazaamaanya n'akutemerera ekigambo. Abdurrahman yakoze kino ate nga tewakikoze, oli amakulu n'akulyazaamaanya, akwogeddeko kigambo oba akulyazaamaanyiza mu bikolwa, mu ssente. Muntu n'obeera nga ggwe olyazaamaanyizibwa
oli umuwa ssente n'ataziza kati atayagala binayo akulanga bwemage bw'owanika emikono gye eri Allah nga gwe bakulyazaamaanyiza gwe mutuufu naye ng'oli ye mukyamu Allah yanukula okusabako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti wattaqi da'wata al-madlum, mutye nnyo edduwa y'omuntu nga bamulyazaamaanyizza. Fa innahu laysa bayinaha wa bayina Allahi hijab, wakati w'edduwa eyo tewaliiwo jjiji Allah kubeera ng'ajanukula. Kasita owanika emikono nogaa nti ayi Allah, omuntu oyo namuwa ssente zange naye andyazaamaanyizza ate agamba sizimuwanga, azza na muliro oluusi akwogerera ate bibi ate oluusi ofundikira gwe yamuwola ate gwe gwasibisizza olw'ebigambo byakkonjera oluusi oli akkonjera ku mulimu ne bakugoba naye nga tolina kye wakoze. Buli owanika emikono nogaa nti ayi Allah, sirina kye nali mukozi naye annanga buki bwemage. Allah nkusaba ompe kino, Allah nkusaba okole kino, Allah nkusaba okole kiri. Allah subhanahu wa ta'ala akwanukula. Da'watul madlum. Kyova olaba mutye nnyo edduwa y'omuntu ng'alyazaamaanyizibwa. Oli n'omuggyako poloti ye mugeri y'obukuusakuusa y'olukujjukujju n'otema ekiroowa n'okikyusa tonaagaba omusiraamu ono mukolere ki, omuntu ono ngenda mukolera ki, ogaa naye ayi Allah mukukwasizza. Chebirunyo bino abawula n'amuwola emitwalo 8 ne basingayo kale poloti naye yamekinga sure date yetukataliyo bamanirenda awulusa akuwandisa n'endaga naga nti ukola nti onkuguzizza tinza Abdurrahman ntunze poloti yange esangibwa emajeje ku mitwalo 5 nga sikakiddwa nenga ati muhola naye yaga nti endagaano gy'oba okola eraga nti onguzizza anti olujja okusobola zireeta kakati ku lunaku ku date nawe olw'okuba abantu babeera n'emitawaana yaahi omuntu ayagala emitwalo 3 bwe gati omwana wasome 3 bwe gati bamujjanjabe n'asayininga olw'okuba amababbanyi n'okwagala n'obuzibu aziraba nako n'agamba nti nkuguzizza ku mitwalo 5 naye nga waliwo poloti y'emitwalo 5 kwegamba oli kyanoonya gwe sayininga kasomola okusayina ozizza ddi nga 2 kwolwo tabaawo yeseka ne bodda kubanga ate wagamba umuguzizi kakati oyo byonna da'watul madlum muntu nga bakulyazaamaanyiza mu mbeera efaanaganako bweti kyava nabbi yagaa nti edduwa eyo mugitye nnyo ey'omuntu gwe balanga obuki obwemage. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bayinahu wa bayina Allahi hijab, wakati w'edduwa eyo ne wakati wa Allah tewaliiwo jjiji. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kakati abantu abamu batera kino kyoka tukiyigiriza abantu abawuliriza. Oli agenda n'alaba omuntu nga mwononefu, musajja ali awo mwononefu oluusi tasaala, kale katukigeze bwe tuti ye alaba mbu si musiraamu, naga ate oyo atali musiraamu ali mmanjirawa, oyo kantwale ssente ze. Naye nabbi yagamba nti da'watal madlum, edduwa y'omuntu gwe balyazaamaanyizza mustajaba wa in kana fajira, newankubadde nga mwononefu newankubadde muki mwononefu bw'otaga nti oyo sina musiraamu n'essente ze ne bwenzitwala tasaala ate ali mmanjira we atasaala ne Katonda yamunyigira. Nabbi yagaa nti wa in kana fajira, newankubadde nga mwononefu fafujuruhu ala nafsihi, obwononefu bukoma ku ye. Kati gwe mukyamu gwe yamulyazaamaanya gw'oliko obuki obukyamu buzibu. Hadha alhadith rawahu Ahmad, hadisi eri musnad Imam Ahmad era ne mu sahih al-jami' hadisi mweri ti omuntu buli w'omulyazaamaanya newankubadde omulaba mwononefu kasita akusabira eri Allah nga gw'omukozeeko bulyazaamaanya edduwa ye Allah agikola ki etuukira ddala. Oba si musiraamu lwaki onyoga poloti y'omuntu wadde si musiraamu ngeri y'obukuusa? Lwaki olyazaamaanya omuntu ssente ze wadde si musiraamu? Lwaki olyazaamaanya wadde omulaba mwononefu n'omulyazaamaanya mu mbeera enkyamu? Byonna bya dduniya. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nti akusasula. Ekifo ekirala du'aul walidu liwaladihi, edduwa y'omuzadde eri omwana we ng'akusabira. Omuzadde buli wasabira omwana we linafaihi, olw'emigaso gy'ayagala omwana we afune ebirungi kuno ku nsi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti 3 da'awat la turad, edduwa z'abantu bika 3 teziddizibwayo, makulu zaanukulwa. Da'watul walidi liwaladihi, edduwa y'omuzadde eri omwana we.
ng'akusabira ebirungi kyova olaba tugana ne tubeera eno mu kibuga abantu ne tubeera mu buzibu era tulina obuzibu naye nga tetulina abazadde gye bali mu kyalo wakita omugamba nti maama n'omukubira essimu sabiraako eri Allah maama wange nteekaako mu dduwa oba taata mbeera ebintu bikalubye sabiraako eri Allah ate omuzadde eri omwana we buli wakusabira ekirungi duwa eno ng'evudde ku ntobo ya mutima gwe olaba mutya bikolimo byabwe naye ate edduwa ye ng'akusabira ekirungi eri Allah subhanahu wa ta'ala n'olwensonga eyo mweyambise ku bazadde okubasabirako nga temunnagenda mu bano basabira dduwa beeranga ku leediyo simanyi beera baliko obupande simanyi seeka asome edduwa ezikakongoliro olina omuzadde genda wa muzadde totawaana naabo yeso omuzadde ng'asabira omwana we edduwa kikozese nnyo sabira abaana bo gwe kenyini omuzadde mwana musabire edduwa eri Allah ekikulu abantu abamu bagenda ne basuubira nti omwana gwe bategeeza wano mu hadisi nti ye mwana atannaba kwetongola kobe musajja mukulu bazadde bo gye bali oli mwana kobe ng'olina abakyala gwe olaba ogenda bugenze mu kyalo maama we ali eyo emyaka 6 bansaba naga mwana wange jangu wano nkubuulirire ataano ukyali muki kati kozesa nnyo omuzadde akusabireko eri Allah katonagenda mu bano bakulimba bakujjako na ssente olina omuzadde duwaaya ate nga teriiko jjiji naye ono ye akusabiranga ddala kiva ku ntobo y'omutima gwe asabira omwana we kakati n'olwensonga eyo abazadde kikulu okubeera nga batusabira edduwa endala nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kifo ekirala obudde bukyaliwo tukyogere tulinawo dakiika kankireke tujja kukyogera enkya katukomawo banaye abadde batuwuliriza batumidde nnyo ate nziramu okwebaza abakadde baffe mwenna abamperekeddeko ku lw'omukaaga nga twanjula omukyala wange mbakulisaayo nnyo mukulikireeyo ddala mwebale byonna nsaba Allah abatusaasire baganda bange abava mu nyumba ya Sheikh Rajab Bosa mikwano gyaffe abava ku Madina Islamic SS mikwano gyange abasuubuzi mu kibuga mwenna bakulisaayo nnyo saba Allah subhanahu wa ta'ala abansasuliremu ekisinga obulungi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lwakwashe obadosi bude nayo naadabuuza ntimbuliza Sheikh ne maama omuto duwaye eyanukulwa maama wo omukulu yalagawa okujjako ng'oyo maama wo omuto yeyasikira maama wo yali mbigere byani naye maama wo bw'abaayo ekikunonooza mu maama omuto kiki kitegeeza wakati wo ne maama wo waliwo obutakkaanyi naye ggwe beera ku maama wo eyakuzaala kujjawo nga maama wo yafa n'aga nti Abdurrahman ono ye maama wammwe gwendeseewo abagambye gwatadde mu kiraamo gwabalekedde ye mukuza wammwe oyo aba ali mbigere bya maama wo musabire kiba kitambula ono omukyala wamita Mariam basakawo kabu Islamic wali ekayunga agambye Sheba naye muŋambire nti nno mwagala nnyo saba Allah mwagale yamunjagazisa era agambye ayagala ogaggawale nnyo Allahumma amin era nange Sheba musabira agaggawale kuba manyira kale nange ajja kugamba Abdurrahman mwata akadde kana nawe yagale mwana era nawe musabira saba Allah kugaggawaza akusitule madala bana yabekyengera sibeera bidde batumidde nnyo mwenna abasiraamu kinange nyongera okwebaza bonna abakuwerekeddeko alhamdulillah bebali nnyo baliri ddala munno mukabi ye munno ddala saba Allah batusasulire tekabadde kabi wadde gwadde mukyeri naye alhamdulillah katusinkane nkya biidhnillahi taala katuddeyo waffe ku Madina